omulungi atulese ku lunaku luno nga tusinza omwana gw'endiga ngenda basaba nga mu ngeri ey'okwebaza muyimirire tumusinze ffenna. Amiina.
mulungi nnyo gye tuli. Ngenda kusaba owooli mu makaago obeerewo n'akaseera ak'okwebaza. Abaana nabo bateekemu mu kwebaza, babuuze bye byebaza Mukama kubanga abadde mulungi nnyo gye tuli. Ono azaaliddwa leero gwe tujjukira abadde mulungi nnyo gye tuli, eri famire zaffe, eri bizinensi zaffe, eri obulamu bwaffe. Nti bangi bafudde naye ffe tuli wano. Buli kirina omukka kitendereze Mukama, buli ekirina omukka kitendereze Mukama, buli ekirina omukka kitendereze Mukama. Omulungi, 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 Hosanna waggulu ennyo, gwe Kabaka yimusibwa. Mukama tukutendereza kozesa ebigambo byo oyibuse erinnya lya Mukama kerebosha kasatararara baba osaanidde ayi kabaka w'abakabaka osaanidde ayi Yesu okutenderezebwa okugulumizibwa okwagalibwa tukutendereza Mukama mu kifo kino tukutendereza muyimuse emikono gyammwe wonna wooli ku ssaawa eno yimuse eddoboozi lyo omwagale omutendereze oyimuse erinnya lye
webale kabaka. Hozana waggulu ennyo, hozana waggulu ennyo. Kabaka Dawudi mu Zabbuli n'agamba, weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama mmeeme yange, kubanga Mukama mulungi. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, so teweerabira birungi bye byonna, ebirungi byonna byakoledde mu guno omwaka, ebirungi byonna byakoledde famiri yo, ebirungi byonna byakuwadde, ebirungi byonna byakuyisizzaamu. Sooka ojjukire era olowooze ku bulungi bwa Mukama. Mukama atukoze bulungi, asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna. Mu guno omwaka mubaddemu okulwala, mubaddemu korona, mubaddemu ebintu eby'enjawulo, naye Mukama atununudde n'atuwonya. Tulabye okuwonyezebwa, tulabye okuva ku ndiri olw'amaanyi ge. Anunula obulamu bwo buleme kuzikirira, akussaako engule ye ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Akussa akamwako ebirungi, obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu. Kale yimusa eddoboozi lyo, kubanga oyo akussa akamwako n'ebintu ebirungi. Yimusa eddoboozi lyo mugambe, yeebale Yesu, weebale Mukama, weebale omutonzi w'eggulu n'ensi, weebale lwe wamponya obulwadde, weebale we wanunula, weebale olw'abaana bange, weebale olwa famire yange, weebale olwa bizinesi yange, weebale Mukama, kubanga tondekereranga, kubanga onnunula, kubanga onjagala. Osaanira ekitiibwa, ogwanirwa amatendo, ogwanirwa okuyimusibwa. Erinnya lya Mukama litenderezebwe mu nsi yonna, mu mawanga gonna.
asaanidde. O sekukulu ennungi tubaaniriza mwenna mwebale kutwegattako ku sekukulu eno. Webale kulutuukako. Naye webale kulutuukako. Mukama abadde mulungi. Abadde mwesigwa. Nnyo n'amaanyi. Nnyo. Omanyi luno olunaku luba lwa njawulo naye ekyewuunyisa emirundi mingi twerabira ensonga y'olunaku luno. Tubuulire. Omanyi ku lunaku nga luno tujjukira okufumba emmere. Oluwombo. Ne tufunayo obugoye obulungi nga buno. Enkoko. Ne tukyalako. Amatooke. Ebintu ng'ebyo. Ne tulya. Naye okimanyi nti si yeeyo ensonga y'olunaku luno. Tubuulire. Olunaku luno tubeera tujjukira amazaalibwa ga Yesu Kristo. Oyo eyasindikibwa ng'ekirabo eriffe Mukama n'asalawo okutwagala. Manyi omuntu n'akwagala nnyo n'akuwa ekirabo n'atuwa omwana we Yesu Kristo okutufiirira ku musaalaba. Tuli ba mukisa nnyo okubanga Mukama yatwagala ekyenkanidde awo. Manyi tulinawo abantu ab'enjawulo. Abo be bandeese olwaleero. Abo bennyini. Bannange Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okubaaniriza mu saavisi yaffe ey'Oluganda. Mwenna abali eyo abatwegasseeko omulundi gwammwe ogusoose. Mwe bagenyi baffe abakulu ennyo. Kale nammwe abalala mwenna muli bagenyi bakulu. Naye bano tulinamu okwagala okwensusso n'akajanja byonna tubigatta wamu. Kati gwe bw'obanga oli eyo nga guno gwe mulundi gw'okutwegattako wano mu saavisi yaffe ey'Oluganda oba mu worship harvest nga tusinziza wamu, njagala mpola wooli toba na nsonyi. Yemusa omukono gwo akulinaanya akugwe mu kafuba akwanirize bulungi, kubanga njagala kutegeeza ne bana aba bulijjo twejjukanye ki kye tuli ne kye tukkiriza. Tukkiriza nti tuli mugendo ogw'enjiri, obuyigirizwa n'obuminsani, ate twanguyiriza okuzzibwa obuggya okw'omwoyo n'embeera z'abantu awamu n'ebyenfuna mu bitundu eyo gye tubeera. Gwobeera wa? Obeera Nansana, obeera Namugongo, obeera Luweero, obeera Mukono, obeera wa Masaka, Mpigi, yonna mu bitundu gy'obeera n'oluvannyuma ensi yonna. Ate tukkiriza nti ekkanisa etandika ku bbalaza ku Sande ne tujja mu galagi. Kati olwaleero lwa mukaaga lwe tujjukirako amazaalibwa ga Yesu Kristo, naye era tuzze mu galagi. Mu galagi tukolayo ki? Omanyi wano tukkiriza nti tuba tuzze mu galagi. Omanyi bw'oba olina emmotoka ogivuga naye waliwo akaseera k'otuuka n'ogitwalako mu galagi. Bw'ogitwala mu galagi ne bagikolako kye tukola saaviisi. Bwe bagikolako saaviisi ne bakyusa ku ka oyiro, ne bakyusa ku ka spark plug, ne bakyusa ku kakuŋŋunta empewo ka oil filter. Kakati bwe bamala obikyusa ebyo byonna olwo emmotoka neddayo ku luguudo naye banga ekola bulungi. So kati wano tukkiriza nti buli wojja n'otwegattako ku Sande naye kale olwaleero lwanjawulo ku Ssekukkulu bw'otwegattako oba ozze mu galagi yaffe ey'abantu nga tuyitira mu kigambo, mu kusinza, mu kutabaganira awamu, nti naawe oddizibwamu amaanyi osobole okubeera ekkanisa okutandika ku bbalaza paka ku Lwomusanvu mu bitundu eyo gy'obeera. Kaakati munnange waliwo ekyakye tukkiriza ffe mu worship harvest wano tulina obubondo obutono gye tukuŋŋaanira n'emyoyo gyaffe ne girwoberwa n'okuzibwa mu mwoyo, ne bakuliisa ekigambo, ne tusabira wamu, ne tuzannyira wamu, ne tuliira wamu. Obubondo obwo mu lufuutifuuti tuluyita missional community, naye mu Luganda olwaffe tubuyita bubondo. Kaakati bubondo obwo bingi ebitubeerako ne tukyuka ne tukula mu mwoyo. Njagala osigaze amaaso go ku lutimbe ng'olaba akatambi kano ke tugenda okuzannyira, olabe lwaki kikulu nnyo naawe okwegattira mu kabondo oluvannyuma naddala tene gano. Haleluya. Amanya gange bampita Hasasha Geoffrey nga mbiridde ku worship harvest Busega branch ng'era ndi mutuuze w'Ekyengera. Nebaza Mukama olwa worship harvest nti nga sinajja ku worship harvest
nali nywa enjaga nywa omwenge nga ndya n'emayirungi naye lumu omukwano gwange yali aze kunkanikirako TV ewaka ewange n'aŋŋamba Sasha olio gye twaddeyo gye tusabira jangu n'aŋŋamba emirundi 3 jangu tulabe nange nenzikiriza nenkyalako ku worship harvest okuva lero twatandika okuyigiriza about the Holy Spirit nava ku njaga nava ku mwenge nava ku mayirungi n'ekirala ekinkumire ku worship harvest kiri kimu nti lumu Pastor Moze yali mu service ng'asabisa nga awinding up the service n'agamba nti buli mulwadde kwata awakuluma nga yet for me I have an injury emaze nange for 8 years kuba nali nsamba mupiira for my first time nange neŋŋamba kansula okukkiriza nempanika emikono nenkwata awannuma twamaliza okusaba nga nenyenya nga nkwata buli awannuma nga siina wendaba wannuma. From that time I started believing that the things from worship harvest are real. Era n'ekirala neebaza Katonda nti mikwano gyange gye nagendanga nagyo mu kunywa enjaga n'okulya amayirungi natandika okubaagaza worship harvest era buli Sunday, most of the Sundays tujja nabo abamu balinga abaganda but abamu they instantly coming. Era nze neebaza Mukama olwekyo nti guno omwaka tegunsaze nfunyemu emikwano emirungi ate n'ekirala nvudde ku mwenge n'enjaga n'ebiringa ebyo era sisaagalira ddala yadde kubitunulako ne gye biri ate n'ekirala nawona olubirizi teruddangamu kunsumbuwa. So I thank God for that. Nkubiriza buli muvubuka yenna nga tolina MC to join MC and you will see the fruits of being in an MC. Thank you very much. Mukulikeyo nnyo mukatambyako kansubire nti olina bingi byoyize kati gwe nno munnange bw'oba toli mu kabondo waliwo ennamba egenda okudduka wansi ku lutimbe lwo ennamba eyo nkulu nnyo bw'oba oyina essimu giwandiike nandiki gikubeko ku ssaawa eno bw'oba toyina ssimu wandiika wansi ku kapapula onoofuna awali essimu okole ki ogikubeko wanaabayo omusumba anaagikwata akwanukule akubuulire kabondo kyakakuli okumpi mu bitundu eyo gy'obeera gye banaakugatta ennamba eno ya matana enaakuyamba bakugatte ku kabondo akakuli okumpi naawe osobole okwenyumiriza mu kabondo ako osobole okukula nga ffe bwe tukuze osobole omwoyo gwo naawe osobole okugenda okubuulira enjiri naawe osobole okuleeta abalala eri Yesu. Haleluya. Ennamba egenda kudduka ku lutimbe lwo wansi awo ojja giraba gikubeko naawe onoddizibwamu amaanyi ng'ogikuba. Kakati tugenda mu kitundu ekirala wano mu worship harvest. Bw'oba omanyi nti worship harvest yekkanisayo nga yekkanisayo tuyina kye tuyita akaseera k'amaka. Kakati ku ssaawa eno tuyingira mu kaseera k'amaka. Njagala okwaniriza musumba Roxana Kaziwe atutwale mu kaseera k'amaka ako. Neyanzege worship harvest sekukulu ennungi bannaye mwena mulabika bulungi manyi neeyo abatali wano abali eyo ku worship harvest ez'enjawulo manyi nti muli basanyufu mwambadde bulungi mukoze ka make-up muze okutendereza Kristo n'amazaalibwa ge. Kati omulundi ogwaleero nga twogera ku bino ebitukwatako ffe ng'ab'enju ya worship harvest nina ekintu kye mbadde ndowoozaako. Mbadde ndowooza ku nsonga ey'okubeera awamu. Omanyi sekukulu etujjukiza bintu bingi. Sekukulu ke kaseera we twegatta ne tukuŋŋaanira ku byalo byaffe mu nnyumba zaffe ne tuva mu kusinza ne tudda ewaka ne tulya emmere emanyi abamu wasuze nga amatooke wagawaase waleseeko omuwumbo gw'emmere ku sigiri kwegamba weesunze kuddayo kulya. Sekukulu eno nenzijjukiza ekintu ekyo ekiri mu Bebbulaniya Bebbulaniya 10:25 ngenda kutandikira 23. Tunywezenga okwatulanga essuubi lyaffe obutasagaasagana kubanga eyasuubiza mwesigwa era tulowoozaganenga fekka na fekka okukubiririzanga
okwagala n'ebikolwa ebirungi. 25 negamba obutalekanga kukuŋŋaananga wamu ng'abalala bwe bayisa, naye nga tubuulirira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Kale nno akanyiriri ako ne kanzijukiza nti omanyi ebulaayi eyo waliwo we nasoma nga kigamba nti mu biseera bya Ssekukkulu abantu lwe basinga okufa kuno okufaakwa okwetta oli yeetuze, oli amize akadagala n'afa, oli akoze atya, nti abantu babeera mu kunakuwala nnyo. Lwaki? Kuwubaala, kubeera wekka mu kaseera ng'abantu abalala bali wamu bajaguza, balya, banyumirwa. Kale nno ne ŋŋamba ye nga twesiimye nti wano we tuli tusobola okuŋŋaana. Oyina mikwano gyo egya akabondo k'olimu, oyina mikwano gyo egya worship harvest, ne bw'oba ng'oli ku kyalo nga kwegamba oliwo wekka. Tulina ffe ng'abooluganda aba worship harvest olunyiriri luno olutukubagiza tulemenga kulekerera kukuŋŋaana. Tubadde n'omwaka nga muzibuzibu gulimu korona, batuganye okuŋŋaana, naye nno kale raba baamala ne batuta tusobola okukuŋŋaana buli lwa Sande ne leero nga tujaguza amazaalibwa ga Kristo. Kale nno tosigala wekka waka mu buliri bwo, mu ffumbiro, wonna w'oli mu kulabira. Jangu otwegatteko, jangu tubeere wamu, tutenderereze wamu, twezeemu amaanyi, tuwe bujulizi. Bw'obeereyo wekka tewali akuzzaamu maanyi, bw'obeereyo wekka tewali gw'obulira birungi Mukama byakkoledde. Kale nno tuddemu olunaku luno olwa Ssekukkulu tujjukire nti nno amaanyi gaffe, okuyimusibwa kwaffe biri mu kubeera wamu. Okutendereza nga kugenda mu maaso n'oyimuka n'okuba mu ngalo. Abamu twerabidde okuba engalo ng'okutenderezebwa kugenda mu maaso, obujulizi nga bugenda mu maaso, omubuulizi nga zze, byonna ebyo bigenda mu maaso ng'osobola okutendereza Mukama n'abakkiriza abalala. Ye mbaaniriza okukomawo, mukomeewo. Gavumenti yatuta, tukozese akaseera kano tubeere wamu, tutendereze, tubeere mu garage, tubeere service, kyonna nga bwe kirina okubeera. Si weewaawo? Kale nno kyekyo kye mbadde njagala okwogerako nammwe olunaku olwaleero mu kaseera kaffe ak'amaka ga worship harvest ng'ab'omu nju. Mujje tukuŋŋaane, twegwe mu bifuba, tusanyuke wamu, tutendereze wamu. Amiina. Omusumba Evelyn. Haleluya, haleluya. Mukulikeeyo mu katundu kafaako ak'amaka. Kansubire nti tuyize nti ate era munaava mu bisenge byammwe, mu nnyumba zammwe, ne mujja ne mutwegattako mu ssinzizo. Haleluya. Kaakati mu kaseera kano njagala okubaaniriza. Kwata mu luwuzi lwo, okwate mu nsawo yo, okwate wansi wa piro. Bayibuli egamba tojjanga mu maaso ga Mukama na ngalo nsa. Kati olwaleero twagala tutuukirize ekyawandiikibwa nti ffe tetujja kubanga abo abajja mu maaso ga Mukama n'engalo ensa. Tujja kujja n'ebiweebwayo byaffe, tujja kujja n'ekimu eky'ekkumi kyaffe, tujja kujja n'emitima emisanyufu egyebaza, kubanga jjukira Mukama gy'akujje ne gy'akutuusizza. Tosobola kujja na ngalo nsa. Njagala munneegatteko nga tutandika okuwaayo. Tugenda kuwaayo ennamba zaffe eziwaayo. Bw'oba owaayo ku ssimu eya MTN eri wano wammanga, ennamba eri nooti 778 618 418. Bw'oba owaayo ku Airtel ennamba eri nooti 758 618 418. Ate bw'oba owaayo ku kye tuyita Momo Pay eya MTN ennamba eri 1487222. Njagiddamu 1487222. Eyo ya Momo Pay. Bw'oba owaayo ku Airtel Pay
Ennamba eri 116 noti 32. Njagiddamu. Ennamba eri 116 noti 32. Tusinze Mukama n'ebiweebwayo byaffe n'ebimu eby'ekkumi bye tumuleetedde. Naawe anaakuwa omukisa. Haleluya. Njagala okwaniriza ttiimu yaffe ey'abayimbi batuyimbire nga bwe tuwaayo ebiweebwayo byaffe. Nga tutendereza olwaleero, njagala okwongera okubakubiriza okufumiitiriza ku bulungi bwa Mukama omwaka guno, okwongera okumwebaza n'okujaguza amazaalibwa ga Yesu. Amiina. Mwemwe nabalonde mujje tusanyo ke mujje tutendereze Mukama. Just a little
kubanga ye Mukama, kubanga ye Kabaka era asaanidde ettendo, agwanidde ettendo. Kyekyo lwaki tumujjukira ku lunaku luno, kyekyo lwaki tujjukira amazaalibwa ga Katonda waffe Yesu. Asaanidde ekitiibwa, asaanidde ettendo. Abayimbi baffe mwebale nnyo, mwebalire ddala oluyimba olulungi ng'olwo. Abadongo baffe mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kwambala ne muwooma ne munekaanekana, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era kano ke kaseera w'ogambira mulirwanwawo ave ku mmere, ave mu kiyungu, atuuleko wansi awulirize ki ekigambo, kubanga kiseera kyaki kya kigambo. Tusooke tuve mu ffumbiro, tuve mu binyumu byonna bye tubaddemu, tusobole okukola ki okutuula mu kifo kimu nga bwe tuwuliriza ekigambo. Manyi obwedda obuyimba bw'obuwulira ng'eno bw'okyusaamuko, nga bw'oyongeramuko ku munnyo n'ebintu ebirala ng'ebyo. Era mu kaseera kano kennyini nandiyagadde eno linki yennyini nga kino ekigambo bw'okifunye, service nga bw'ogifunye, weerezaako ne ku muntu omulala naye asobole okuwulira ku mawulire amalungi, kubanga waliwo amawulire amalungi agaleetebwa olwaleero, naye nga siga muntu mulala yenna, gwe kennyini. Naye okimanyi nti ebintu byonna ebirungi tetubirya ffekka, tubirya n'abalala. Kyekyo lwaki nkugamba eno link gyongereyo, wako weereza ku mikwano gyo ku WhatsApp, abali ku Facebook, yonna genda ng'okasaasanye bonna basobole okufuna ku kino ekigambo. Kaakati mu mbeera ng'eyo, ng'ebyo byonna mmaze okubyogera, nandiyagadde muyimirire ku magulu gammwe. Yimirira nga bwe twaniriza omubuulizi w'ekigambo leero tuleetedde emmere ya leero esinga emmere endala yonna gye mugenda okulya olunaku olwaleero. Omusumba Isaac Mukisa, obuzibu siwulira na kaluulu, kiki gye muli oba temuli, kuba mu ngalo. Weewaawa Pastor Isaac, kino ekintu wakitegedde? Olina kiwategedde kyesaategedde, naye oluddako ngenda kyusaamu. Ojja kuba bulungi, omwaka ogujja nago weeguli. Naye era toli bubi, ngezezaako nga tonnaba mpozi kugenda musumba. Ngenda kukyalako ewuwo olwaleero. Olina okunkyalirako kubanga bw'otakyala leero onaakyala ku luli lwange. Kati gwe anaali eyange. Era gw'ogenda okulya eyiyo gye twategese. Haleluya, amina, haleluya. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Oluyimba olwo tuvuddeko waggulu, ngenda kuluyimbamu eddakiika emu yokka olw'ensonga gye mugenda okuwulira. Twebaza Katonda olunaku olwaleero kuba lunaku lwa njawulo nnyo lwatukoledde. Nze naawe tugenda tujagulizaamu kuba alina ensonga ey'obwakatonda ku lwaki tujaguza olunaku lwa Christmas. Katuyimba oluyimba luno engere maaso. Mujeno tumweyanze, mujeno tumweyanze, mujeno tumweyanze, Mukama mujeye, mujeno tumweyanze, 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 mujeno tumweyanze, Yesu tumweyanze, Mukama tuzokweyanza a Yesu, tuzokweyanza ku lw'okujja ku nsi, tuzokweyanza ku lw'okutufiirira,
muje tumweyanze oba uli essanyu lyempulira. Wow, muje tumweyanze. Tubaza Mukama olunaku olwaleero ye Ssekukkulu gwali abadde akuta ekikopo ky'obuugi. Musumba Steve yagambye sooka okiwummuze. Nawe abadde alya, amanyi abantu bayinza okuba balidde omugoyo ku Christmas, just kugezaako bugeza kulya ku mugoyo, omugoyo guteeka ebbali. Nawe akutte ekifi ky'ennyama, sooka olindeko. Tugenda kulya emmere ekyasinza okuliibwa egenda okukkusa mu nsi ey'omwoyo. Ekiri munda kibeeyo kiriisa eky'omubiri, togenda sigala kyekimu. Amanya n'eddoboozi bampita omusumba Isaac Mukisa Sebakijje, nga ndi musumba we Worship Harvest Busega. Bane Busega mbalamusizza, mbalaba mundaba. Mbalamusizzaako ak'enjawulo. Ate njagala okulamusaako omukyala wange omusumba Annabel Nakabiri Sebakijje, ye kabite wange. Manyi gy'oli yonna ondaba. Oyo oba olabanga bwe mba nnyumye kimunenyezeeko, njiyita family disease. Oyo yatera okuleeta obuzibu obwo bwe mba nnyumye. Annabel Nakabiri, thank you so much. Webale nnyo bali eddala. Mukama akuwa omukisa ogunene, webale nnyo okuweereza nange. Ate njagala okwebaza Katonda ku lw'omukisa ogumpeereddwa taata w'ennyumba eno, omusumba era aposo Moses Mukisa. Bannaye taata webale nnyo, webalire ddala. Munzikirize, ene Buganda abasajja mbu tebafukamira, negwe nkufukamiddeko ak'ensuso. Taata wange ow'omwoyo, webale nnyo, webalire ddala kumpa mukisa okubanga mpeereza olunaku olwaleero, wamu ne maama waffe Pastor Ari Mukisa. Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Webale nnyo, webalire ddala. Nange nyimiriddeko wano olwaleero ku mpewo za Worship Harvest enaalya nsobole okuba nga mpeereza. Bannaye si kyangu, neneebaza Katonda ku lw'omukisa ogumpeereddwa. Ate njagala okwebaza omusumba Evelyn Nwagaba. Kino ekifo wabeera buli lwa Sande nga alunda endiga za Mukama waffe Yesu. Twagala okwebaza musumba Evelyn, nkwebaza mu ngeri y'enjawulo. Bannaye abakitegedde mukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Studio audience mwebale nnyo, webalira nammwe kunusiza mu maanyi nga bwe tubuulira enjiri olunaku olwaleero. Amiina. Ate worship team mutukoze omulimu omulungi. Music team yaffe nabo tubakubireko engalo ez'amaanyi, bakoze omulimu ogw'ettendo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mutwe ogugamba nti Katonda ali naffe. Katonda ali nange, Katonda ali naawe. Mukama yeebazibwe. Mu lubereberye Katonda bwe yali atonda ensi, ekiruubirirwa kye yali ayagala okubeera nga waliwo enkolagana ey'obwebange eriwo wakati we n'ebitonde bye yali atonze. Byonna tubimanyi bye yatonda n'ennaku ze yatwala omukaaga ng'atonda. Naye newandiikibwadde ng'ekiruubirirwa kye kyali bwe kityo, kyali kisingako okubanga yali ayagala okugaziya okwongeza obwakabaka bwe ku nsi. Ng'era abayigirizwa bwe basaba Yesu ntuyigirize okusaba, n'abagamba musabanga bwe muti ti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi. Obwakabaka bwe bujje wa kuno ku nsi, n'ebyayagala bikolebwe ku nsi. Kitegeeza nti kiruubirirwa kya Katonda okubeera nga obwakabaka bwe bulabisibwa wano ku nsi. Naye mu kutonda Katonda bye yatonda, newandiikibwadde nga yalina pulaani eyo, bingi ebyaliwo nga bwe ngenda obbabuulira. Twogera ku Katonda okubeera naffe, naye Katonda okubeera naffe waliwo ebintu ebizze bibeerawo okusobola okuba nga Katonda asalawo okugamba kambere mu bantu bano, kubanga mu kutandika Katonda yali naffe. Katonda wamala okutonda buli kimu, Bayibuli egamba n'agamba nti kirungi. N'atonda omuntu n'amuteeka mu lusuku. Bw'amutonda n'amuteeka mu lusuku, Bayibuli egamba nti no najjanga mu lusuku n'abangako wamu n'omuntu. Katonda yali naffe mu biseera ebyo. Katonda waliwo enkolagana wakati we n'abantu oba n'omuntu gwe yali atonze. Bwe tusoma mu kitabo ky'olubereberye 1:26,
Lwereberye essula emu olunyiriri lwali 6 lugamba bwe luti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe bassebo ne bannyabo mu ngeri ya Katonda gwe nange mwe twatondebwa kibirako mu ngalo ez'amaanyi mu ngeri ya Katonda nze naawe twatondebwa mu kifaananyi kye era mwe twatondebwa naye kagamba bafugenga eby'omu nnyanja ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi Mukama yeebazibwe twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda naye nga tulina ekigendererwa ekikulu lwaki yatutonda okufuga okulabirira ate n'okwekubisaamu yamanya nti obwakabaka bwe okusobola okugaziwa wali walina okubaawo embeera ey'okwekubisaamu era kyava agamba Adamu nti genda weekubiseemu ojjuze eki ensi embeera yali akubeera nti Katonda afuna obwakabaka bwe okugaziwa okuva eri gy'ali ku nsi nabo bwekubiseemu okusukkuluma ekyo kye yali atonze naye nga ffe omuntu gwe yali atonze yali agenda okukola naye era Bayibuli egamba Katonda bwe yamala otonda ebintu byonna n'ayita Adamu n'amugamba nti Adamu kakati bino byonna mbitonze naye gwaba abiwa amannya buli kimu kye yatonda erinnya Adamu lye yakiwa lyerinnya lyakyo mpaka leero kwe kulaga obuvunaanyizibwa obunene Katonda bwe yatuwadde waaliwo enkolagana waaliwo oluganda waaliwo omukwano wakati w'abantu ne Katonda negamba muno ne wabaawo ate akabaate ne kayingirawo Bayibuli yogera mu Isaaya 14:12 ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye y'enkya omwana w'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe eyamegganga amawanga bwokka wansi awo tulaba Lusifa yali malayika w'amaanyi mu ggulu Bayibuli egamba yali ayimba ng'avaamu amaloboozi gonna nga mwanamulenzi ono bw'asuna wano ennanga ejjanga erina amaloboozi ag'enjawulo akwata koodi ez'enjawulo okufulumya eddoboozi limu kitwale enkino Lusifa bw'atyo bwe yalina amaloboozi gonna ag'entongooli nga gali mu muntu omu yali alina ekitone yali mu malayika w'amaanyi ne Bayibuli egamba olw'okuba yali amaze okufuna ettutumu mu ggulu n'ayagala alinnye atwale ekifo kya Katonda amalala ne gamuleetera okwagala okulumbagana mu ggulu ne mubaamu olutalo sematalo era okakana Lusifa ng'akasukibbwa ku nsi ekyawandiikibwa ekyo kye kyogera n'akasukibwa ku nsi bw'ajja ku nsi Lusifa gye kino kye yakola n'ajja ku nsi n'atandika okulwanyisa ebiruubirirwa bya Katonda bye yali ataddewo ku nsi kati Adamu amaze okutondebwa n'omukyala baterebbwa mu lusuku bateekebwa mu lusuku Bayibuli egamba nti omusota gamba muno omusota ne gujja tugenda kusomako wano wansi olubereberye 3:8 wagamba watya olubereberye 3:8 omusota gwali mukalabakalaba olubereberye 3:1 wagamba omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti tolyanga ku muti gyonna egy'olusuku kawansi awo omukazi n'agamba omusota nti ebirala eby'emiti egy'omu lusuku tulya ebibala eby'emiti ekusuku tulya wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatangako muleme okufa omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa
kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Sokokomaawo omusota gulumba mbazizaayo olugero luno mulumanyi nnyo obamu n'okunsinga nalinawo njagala okutwala bwe gumala okulumba omukyala ne gumukema mu ngeri bwetyo kubanga kambabuulire Adamu ne Kaawa baali bwereere baatondebwa nga bali bwereere. Bino eby'emisono gy'oku nsi gye tulinawo kati basabo ne bannyabo tegyandibaddewo singa omusota guno tegwajja era twandibadde wano nga haleluya emme. Bino eby'emisono gy'oyinza okutegeera nti simanyi oli ayambadde bw'ati nti ate ngende mu botiki ngule engoye engula zaaki. Twandibadde ffenna tulinga Katonda bwe yatutonda kuba kyali kirungi. Bwe tukka wansi awo tulabanga omukyala akemebwa n'agenda n'akwata ekibala n'akirya okuva ku muti guli ogw'okumanya obulungi n'obubi. Bw'amala okulya ku kibala n'atwalira omwami naye n'alya, amaaso gaabwe ne geggula. Amaaso ne geggula ne balaba ne batandika okutegeera nti bali bwereere. Omuti guli gwe baagaana okulya Katonda yalina ensonga lwaki yali tayagala balye muti ogwo. Era bwe tukka wansi n'agamba atya, tugende ku lunyiriri olw'omwenda. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyiwa olwo bamaze okulya ku muti. N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku naye ntya kubanga mbadde bwereere. Bulijjo Adamu yali bwereere naye we yamala okulya ku muti guli gwe baamugaana n'amanya nti kati ali bwereere naye bulijjo teyakimanya. Ne neekweka bw'atyo bw'ayogera n'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere? Ekitegeeza obwereere tebwali bubi. Katonda we yatutondera okubeera obwereere tekyali kibi. Kati olwaleero omuntu yonna ne yeeyambula engoye zonna tumanya nti akoze ekivve. Naye nga Katonda we yatutondera obwereere tebwali bubi. Twamala kulya kibala kiri, twamala kulya ku muti guli ne tulyoka tumanya obulungi n'obubi. We njagala okutwala okubuka onaku olugero mu lumanyi. Omukyala n'alega n'alya ekibala, Katonda n'anyiiga ne wabawo obusungu. Obusungu ne bubujja mu maaso ga Katonda. N'agamba abantu bano n'abawa ebikolimo. Ebikolimo bye yabakolimira. Yakolimira omusota, n'akolimira omukyala, n'akolimira omusajja. Naye ebikolimo ebyo byali bya mirembe na mirembe. Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo z'omu nnyumba zonna ne ku nsi. Era omusota ne bagukolimira nga gogenda kutambuzanga ki lubuto era gunaalyanga nfuufu. N'omukyala naye n'agambibwa bw'atyo nti mu kuzaala mu bulumi mwanaazaaliranga, omusajja nga wankutuuyananga okufuna ekyokulya. Bassebo ne bannyabo n'ebikolimo ebirala ebyaddako awo nga byali olwo bitandise omulembe ogw'ebikolimo. Tuva mu biseera ebyo tuyingira mu biseera bya Nuuwa. Nuuwa naye ekibi kyali kiyinze ku nsi. Bw'osoma mu kitabo kya Lubereberye 6 okutuuka ku lw'omunaana. Lubereberye 6 okutuuka ku lw'omunaana. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi. N'anakuwala mu mutima gwe. Bassebo ne bannyabo okunakuwala kwa Katonda tekatandika ku biseera bya Nuuwa. Okunakuwala kwa Katonda kwatandika wali mu ntandikwa omuntu bwe yagwa okuva mu kitiibwa kya Katonda. Ekibi ne kiyingira mu nsi. Olwaleero twagala okwogera Katonda ali naffe nga tumwogerako wenkutwala we wano. Tunuulirako ebifo by'obeeramu olunaku olwaleero. Emikwano gy'olina, eŋŋanda z'olina, weebuuze ku bonna abo abantu biki bye bakola nga bye bakola Katonda bimugulumiza. Bw'otunuulira ku mawulire
tulaba sitole amawulire agafuluma buli lunaku ebintu ebikaabye byennyisa emitima gy'abantu tubeereyo ne tuwulira abaana abato abakabasanyizibwa abasajja olumu n'abakabasanya nga bazadde taata n'akwata omwana we seddubuto n'agwa ku mwana muto muwala we n'amutuusaako ebyaswakaba babafunyisizza embuto. ensi ejjudde ennyiike amaziga n'okukaaba n'okuluma obujiji. Bassebo ne bannyabo ekibi kyayinga ku nsi Katonda kye yakola kyali kimu n'agoba Adamu mu lusuku. Wabaawo okunyiiga kwa Katonda buli bwanyiiga waliwo ekibeerawo mu Bayibuli oba osomye buli wabaawo okunyiiga kwa Katonda okusunguwala wabaawo kyakola obusungu bw'okubumbujja eri abantu. Kiringanga olwaliro bw'onkuba oluyi nina kubeera mu mwoyo nnyo okubeera nga oluyi olwo siruzza gy'oli. Abalokole aleluya. Kati onyiizizza Katonda n'osuubira naye obusungu bwe tali busumula gy'oli. Abantu ne bagenda batandika okubeera nga bennyika mu kibi. Katonda n'asindika Nuuwa ne bamujerega olw'emyaka gye amataba ne galyoka gabeerawo. Naye emyaka bwe gyekulungula ekibi nga kiyitiridde mu ndagaano enkadde, engeri yokka gye baasonyirirwangamu ebibi byabwe ebisolo byattibwanga. Batta ebisolo Katonda okusobola okusonyiwa ebibi byabwe. Mu kitabo ky'Abaleevi 4:33 tulaba ekyalingawo nga bateekateeka olutali kwe baateekanga ebisolo ebyo ne babisalira. Katonda n'ava mu ggulu okuva waggulu n'asonyiwa abantu ebibi byabwe. Naye ogenda ne weebuuza olwaleero Isaaka waabwe singa byali biseera ebyo nga byekyali mu biseera bya ndagaano nkadde nga bye biriwo olunaku olwaleero ku bibi bye tukoze bannaye tulina ebisolo byenkana kyo obungi okusobola okubisala Katonda okutusonyiwa. Olina bungi bwa bisolo ki okusobola okuba Katonda omugamba kati muzeeyi nkwegayiridde ensonyiwa. Kityo ndeese embuzi yange ngisaze n'enkya n'okola ekirala neuli oba omalako olw'eggulu n'okola ekirala n'osala. Embuzi nga zigwa, ente nga zigwa, endiga nga zigwa. Ate zaalina okuba nga tezirinaako bulemu bwonna, zaalina okuba nga tezirinaako musango gwonna gusalibbwako nga ntukuvu. Olwo ekiweebwayo nga kitukudde mu maaso ga Katonda. Ebyo bye byaliwo olwo ng'abantu bagezaako okuzza okwagala kwabwe ne Katonda, naye ekibi nga kingi ku nsi. Waaliwo ekibi nga kiyitiridde ku nsi. Bayibuli egamba Ebbulaniya 9:22 nti era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi, era awataba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Kyali kyetaagisa saddaaka ey'enjawulo. Ekibi nga kiyitidde ku nsi kyali kyetaagisa saddaaka ey'enjawulo. Omwana wa Katonda Yesu yalina okujja ku nsi. Bayibuli egamba nti nno n'azaalibwa mu nzaalibwa eyinza okunyoomebwa. Omwana wa Katonda n'aleka ebitiibwa mu ggulu n'ajja n'azaalibwa mu kiraalo obwetowaze obw'ekika ekya waggulu. Kubamu ekifaananyi nga gwe mwana wa kabaka yenna gw'oyinza okwogerako. Omwana wa kabaka yenna gw'oyinza okumanya amanya g'abakabaka bangi nnyo wano mu Uganda n'amawanga gw'oyinza okwogerako amalala. N'omusanga ng'ali eri wansi mu kisenyi oba kale kaŋŋambe nga yeeyisa ng'omukopi ng'ali mu mbeera ey'abakopi, n'omusanga mu mbeera ey'abaavu eri wansi ddala. Katugambe nti maama we oba mukyala wa kabaka n'agenda okuzaalira mu kifo ky'oyinza okunyooma, mu silaamu zeeyo eyo, mu buyumba bweyo.
Yesu yakkakkanya nakka wansi ku nsi n'azaalibwa mu nzaalwa ekyasinza okunyoomebwa. Naye si nsonga wawe yazaalibwa, ekikulu yali mission yali emuleese, nga mission eyo Katonda yali agala kukomawo abeere naffe. Mission yali emuleese, Katonda yali agala akomewo abeere n'enkolagana wakati wo nange. Eyali ensonga enkulu yali emuleese yali yakuzza bujja enkolagana wakati wa Katonda naawe. Era olunaku olwaleero njogera naawe atuddeyo olunaku olwaleero. Kyali kisa kya Katonda kye kyasindika Yesu okujja okufiirira, okujja okuzaalibwa kuno ku nsi. Amazaalibwa ge kagakulaga ekifaananyi ekyokwagala kwa Katonda gy'oli nange. Yokaana 3:16 tujogera ntugamba kubanga Katonda bwe yayagala n'okuwaayo n'awaayo. Ekikola ekyokwagala ekyokuŋŋamba nti I love you nkwagala nga tekiriiko kikolwa kikwasaganyizibwako, obeera omala biseera, obeera onnimba, naye Katonda yakwasaganya ekikola ekyokwagala n'akikwasaganyako n'omwana gwe yatuwa, n'atuwa ekyomuwendo. Abamu ku ffe batugamba okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Omwaka ogujja tutandika tugenda kuwa fast fruits ebibereberye byaffe. Waliwo kati akonye ku munna agamba kakati mbutuufu kibereberye kyange gwe mwezi gwange ogusooka, kakati nkwate omwezi gwange ngende nguweeyo ngire. Awo wetulabira oba oyagala omulimu gwa Mukama n'obuweereza bw'olimu. Yesu yatulaga okujja ku nsi, Katonda yakulaga okusirika Yesu ku nsi, yatuwa kyali asinga okwagala. Abazadde abali eyo abandaba olunaku olwaleero mumanyi kyekitegeeza, ne bakugamba nti oweeyo omwana wo nga saddaaka. Nina olugero lw'engendo babulya mu maaso awo. Kitwala Katonda okusobola okubeera nga waliwo enjawulo gy'akola mu bulamu bwo ne kuba kwagala. Okujja kwa Yesu kwoleka okwagala kwa Katonda eri ensi, kwoleka obugonvu bwa Yesu. Okuzaalibwa mu kiraalo, Omwoyo Omutukuvu yasobola okusiikiriza Mariyamu n'abeera obubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Njagala mbabuulireyo olugero luno. Mu ggwanga erya America mu mwaka gwa 1995 waliwo olutindo olumu, ng'olutindo luno lwalingako luyitako train erina eyitako ate wansi egaali twazandise mu Luganda twanjiyise eggaali ya mukka, ne kati bwebanga si ya mukka ne tugiyita tutyoba, ne tugiyite ndi train. Kati ate nga wansi waliyo ennyanja nga wayitayo ekidyeri. Kati ekidyeri kino kiba kiwanvu nnyo nti olutindo luno lulina okweggula bwe luti ekidyeri okusobola okuyitawo. Kitegeeza olutindo okweggula walingawo omuntu abeera mu control room nga yaluggulawo oba n'aluggalawo mu budde bwe bamutegeezezza emmeeri bwegenda okuyitawo oba ekidyeri. So nga ate emmeeri teyayitangawo mu budde bwe bumu, train bwe yayitangawo. Kati omwami ono abeera awo nga buli kaseera aggulawo olutindo ate bw'alukola ki? Bw'aluggala. Olunaku lumu emmeeri yali emaze okuyita ng'azzizaawo olutindo, anyize amapeesa, bintu byonna bigize olutindo lusseewo. Agenda okuzzaawo olutindo, ne bamugamba ne train yiina ejja. Agenda okulengerera eri ewala ng'alengera mutabani we ow'emyaka 3 ajja addukira ku luguudo lwa train. Train eno erimu abasaabaze bangi. Train ziri ziba zifaanana bulungi munda, abantu baba balya, mubamu ne zippate munda, bali mukola ziddiiru za mirimu za bizinesi. Nga nkugamba train eba nnungi nnyo eri. Naye kaakati eri ku lutindo, omusajja lwalina okuggula
okusobola okubeera nga train eyitawo kyokka alengera omwana we ow'emyaka 3 ali eri ku luguudo lwa train ajadduka emisinde. Ebirowoozo biri bibiri, ntaasa omwana wange abantu 3 abali mu train baffe, oba ntaase bali omwana wange afe. Yalina ebirowoozo ebyo bibiri nga alina obikolera mu decision eno gikolera mu ddakiika 2 okusobola okubeera nga abaako baataasa ne gwataasa. Gwataasa yaani ye mwana, baataasa be baani? Abantu abali mu train. Bassebo ne banyawo mu bulumi obungi abalina access ku muyungagano musologana munonya story eno kweri mu bulumi obungi. Omusajja n'asalawo n'ataasa abantu abangi abaali mu train. Omwana we n'afa nga amulaba bw'ati kubanga olutindo luno lwali waggulu nga wansi mazzi. Yalaba train ng'esogonyola omwana we mu maaso ge. Yalaba omusaayi gw'omwana we nga guyiika nga gugwa wakati mu mazzi. Alaba obufiififi obw'omwana nga buweegera. Olaba obwongo bw'omwana nga buyiika. Olaba buli ekifaananyi ekya buli kkala nga bw'okubamu ekifaananyi ky'omwana we olunaku lwe bakugamba nti omukyala we azadde. Nojja n'obeerawo n'okwata omwana n'osanyuka ne wabaawo essanyu. Basabo ne banyawo abakyala baffe bazaala wabeerawo essanyu, wabeerawo kujaganya. Omwana n'omusitula bw'oti n'omutuma amannya n'okola byonna by'osobodde okukola kubanga omwana we omwagala. Omusajja n'ataasa abantu 3 n'omusobyo. Omwana we n'afa. Yawaayo obulamu bw'omwana we ku lw'abali abaali mu train. Zo ddiiru zaabwe baazikola era bali nkiwa baali munda omwo nga bali mu kunyumirwa. Bwe budde bwali bwakyamisana baali emmere yaabwe nga basanyufu nga tebamanyi waliwo obulamu bw'omuntu obuweerebbwayo bo babeere abalamu. Katonda bwe yasalawo okujja okubeera naffe yatuwa ekisinga. Yatuwa Yesu kuba ye Katonda mu ggulu yatasobola kubeerawo. Najja n'atusindikira Yesu. Ale ne Yesu bwe yajja ekiseera ne kituuka ng'agenda n'agamba sigenda baleka nga bamulekwa kubanga nga kitange bwe yalaba nti tekibagaanira kubeerawo mwekka n'ansindika nange mbalekedde Omwoyo Mutukuvu. Bwe mbeera n'Omwoyo Mutukuvu mbeera ne Yesu, mbeera ne Katonda. Bassebo ne bannyabo njagala bagamba Katonda ali naffe. Olw'okuba ali naffe tewali bbulwa ligenda kubeera mu bulamu bwo. Olw'okuba ali naffe oli muwanguzi n'okukirawo. Olw'okuba ali naffe teri ndwadde zigenda kuwaŋŋanga. Olw'okuba ali naffe tuli bawanguzi. Olw'okuba ali naffe teri mulabe asobola kuwaŋŋanga. Bayibuli egamba nti atulabirira ng'emmunye y'eriiso lye taddanya kasaale ka mulabe kujja eri bulamu bwaffe kubanga ye Katonda ali naffe. Bassebo ne bannyabo, Katonda bw'abeera naffe ate kiki ekiba kimpangula? Katonda bw'abeera nange lwaki mba neeraliikirira? Katonda bw'abeera nange mba muwanguzi. Bassebo ne bannyabo gwe njogerako ye nannyini kyapa ky'ensi yonna. Bwe bamwogera ku mafuta agali mu nsi gage feeza ne zaabu bya Mukama, ensi n'okujula kwayo bibye. Oyo gwe njogerako nti yali naffe. Kati bw'abanga ali nange mugagga lwaki nkaaba obwavu? Bw'abanga ali nange muwonya ku lwaki nkaaba endwadde? Olw'okuba ndi n'omuwonya nange ndi muwonya. Kitegeeza teri ndwadde esobola kunkwata kubanga ndi n'omuwonya. Buli anninaana ng'alina obulwadde alina kuwona buwonye. Gamba kaamiina. Olw'okuba ali nange mugagga nange ndi mugagga kuba kitange mugagga nannyini ggulu n'ensi n'okujula kwayo. Oli eyo olunaku olwaleero ng'ondaba nduse sitole eno nga ngikuggyeyo kuva gyevudde nga nkulaga Katonda ali naffe. Katonda bwe yabeera naffe nange ayogera ali mu maaso gammwe mmanyi nti ali nange era ntambula naye. Nina abantu benyinza okuggyayo bujulizi ku bunnaabo nga singa teyali Katonda kusalawo kusindika mwana we Yesu ku nsi, olwaleero nze naawe twandibadde gye tuyite tumanyiiyo. Buli omu ali wano olina sitole y'obulamu bwo.
era sitole y'obulamu bwo etegeeza kinene nnyo ku kwagala kwa Katonda eri obulamu bwo. Kubanga singa teyali kwagala kwa Katonda nti asindika omwana we okufiira nzigwe naawe, mwana wattu simanyi owandibadde, simanyi wawe nandibadde. Nina mutabani wange eyo bamuyita Kato. Katonda musanga nga tafaananika, nga yenna enjaga emuyitiriddeko obungi, yeebisogo kofiira yenna ali mugago yagaddugala, omutwe yenna nga takyategeera. Mwana muto myaka 16 naye nga alabika ng'omuvubuka w'emyaka 3, yenna nga atandise okwesikasika feesi alinga alina olukanyanya munda mu feesi. Kato ne mutwalira Katonda ne tumubuulira Kristo. Kato n'alokoka. Kato bw'akyusibwa kyekino ekyaliwo. Kato n'atandika okufuna embala ya Kristo mu ye, n'ayongera okwezimba munda mu ye, n'ava we yali n'adda ku ddaala eddala. Kato wenjogera olunaku olwaleero, Kato zono pastor ku Worship Harvest Busega alina abantu 17 abamuyita musumba. Olw'ensonga lwaki? Yakkiriza Katonda, yakkiriza Yesu omwana wa Katonda, n'akyusa obulamu bwe. Kato takyanywa njaga, naye addayo n'abuulira abanywi b'enjaga nti enjaga naginywa teyanyamba, naye bwe nafuna Yesu yannyambye. Bw'oba olina kyondabako ekituuse ku bulamu bwange, jangu olegeko ku kye nafuna, naawe ojja kusigala nga tosigala kyekimu. Era wenjogera ttiimu ye erimu abavubuka bangi ab'emyaka gye n'okukka wansi abavuddeyo eri basobole okujja okulega Kato kye yafuna. Njogera ebigambo bino kuba waliwo omuntu andaba olunaku olwaleero nga natera okumaliriza. Oli eyo olunaku olwaleero weeyita okuba ow'amaanyi. Bayibuli egamba mbiri n'omusayi tebisikira bwakabaka bwa Katonda. Katonda alina ekyenjawulo kye yakola. Yamanya nti omubiri weeguli, era Sitaani bwe alumba mubiri, yagezesa omukyala ng'amugezesa ku kikolwa ekinaasanyusa omubiri, nti bw'anaalya n'awoomerwa, amaaso gamusikiriza. N'alya n'atunuulira ekibala n'akyegomba, n'akijjayo n'akirya. Bw'akirya afuuka ow'amaanyi. Basabo ne banyabo byonna bye twagala okufuuka, ebyenjawulo eby'omuwendo, n'ogamba nti nno nze njagala kubeera, byonna byoyinza okwogerako by'okola. Teri kya muwendo kyonna ky'olina ku nsi. Actually olwaleero buli omu alafubana atoba kubanga ayagala kusanyusa mubiri. Gwe mbuulyayo omuntu akola ennyo nga tayagala kuba mu bulamu bulungi. Bwe njogera ku bulamu obulungi kitegeeza oyambala bulungi, kitegeeza osula bulungi, ozimbyeyo ku nnyumbayo, kitegeeza ovuga emmotoka, kitegeeza nange nabadde mu saaluuni ne ngenda ne bansala akaviiri. Bannyinaffe bo bakeera ku makya n'adda mu ndabirwamu n'asitula akasige n'asiga wano kala n'asiga wano endala n'asiga endala n'anvaayo. Kala gye zeeyongera okuba ennyingi ku feesi n'okwongera okunyirira. Omubiri gusaba ebintu byagwo. Naye njagala Babuli omubiri n'omusaayi tebisikira bwakabaka bwa Katonda. Ekyaleeta Yesu ku nsi gwe ky'osobola okitegeera nti kukkiriza Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwo oba otaasizza obulamu bwo buli obutalabika, nti ne bw'otambulira mu bulamu buno obulabika otambula olina essuubi ng'omanyi gy'olaga. Ekyo yali missoni enkulu yaleeta Yesu ku nsi. Kulokola na kwekubisaamu ng'akola abayigirizwa. Olwaleero Kato eyali anywa enjaga, mu njaga yali tasobola kukolerayo buyigirizwa. Kati obuyigirizwa abukolera eno bwe yamala okulokoka. Guno omubiri ogutwewaza basebo ne bannyabo, ŋŋamba nnyo e Busega nti gulinganga ebbaluwa mu bbaasa. Eno bw'ebanga y'ebbaluwa yange nga ngenda kugikuwandiikira ngikuweereze ngiteeka mu bbaasa, bw'eba nebadde ebbaasa. Bwe nkuweereza ebbaasa eno ky'osooka okukola okwata ebbaasa n'ogiyuza. Bw'omala okuyuza ebbaasa n'oggyamu ebbaluwa. Kakati omwoyo gwe gutwale ng'ebbaluwa eri munda mu kijaketi kino eky'ekibaasa. Ekibaasa kino olunaku lumu waliwo nannyini kyagenda okiyuza ng'ayagala okusomamu ebbaluwa. Ebibaasa byayulika gwe mu COVID. Maama nnyabo nalaba ku TV nga ebibaasa babitadde mu stadium ez'amaanyi e Bungereza ze balinga bagenda okulabiramu omupiira. Bajjanga okulaba omupiira mu stadium babazza ebibaasa byayulika mu kofini kuba bayita balina babateeka.
ebibaasa byayulika baganda baffe baali eyo nga bagenza kwesanyusaamu ne bagenda ku lyato ne ligaana okubalansinga ebibaasa ne biyulika. Waliwo baganda baffe baali bagenze kulaba World Cup, kumbe waliwo yali ateeseteese obubi era bwe yateekateeka ebibaasa ku olwo byayulika. Ennaku ntono nnyo emabega twali tuvuga ne mukyala wange nga tuyitaawo nga ku Grand Imperial tugenda okuwulira ekintu ekikuba buu tugamba ki ekigenda mu maaso, kumbe waliwo ebibaasa ebyali biyulika. Musajja yatega bbomu awo n'akuba abantu ne bafa. Oli yava eka ng'asiibudde bulungi, naye tufunye omukisa okuwulira enjiri bassebo ne bannyabo. Tokakanyaza mutima, mbabuulira Katonda ali naffe. Ekyamuleeta kye kino oba ekimuleese kye kino, gwe nange okutegeera amazima, okutaasa obulamu bwo buli. Kakati mbadde mbagamba bwe nkwata ebbaasa n'engijjamu n'ensoma ebbaluwa ensanyusizza ngiteeka mu fayiro zange. Ebbaluwa bye batensanyusizza ezo ebbaluwa ze bayokya, ze ebbaluwa ze bateeka mu kamashini akashredinga ne kabufuula obufififi. Bassebo ne bannyabo, tetwagala otuuke ku lunaku luli olw'enkomerero, olunaku mu maaso ga Katonda otuuke ogambe nti munnange ntaasa, obudde bujja kuba bwayita. Njagala okuwa omukisa ssebo ne bannyabo. Oli eyo owulidde ebigambo bino ng'ogamba mu butuufu ntegedde nti ekibi kye kindeetedde bino, ekibi kye kindeetedde okubanga amatu gange maggale siwulira, ekibi kye kindeetedde okubeera nga sisuluka ku kigera Mukama kyagala kutuukako. Njagala okuwa omukisa olunaku olwaleero. Maama, taata ali eyo, muganda wange, mwannyinaze, mwegalako obulamu bw'eri Yesu. Wonna wooli owanika omukono gwo, era wajja kubaawo omuntu akuyamba. Yawanika omukono gwo, mbalaba wonna we muli. Mukama abawe omukisa, Mukama abawe omukisa. Weebale nnyo, bali eddala ssebo nnyabo, Mukama akuwa omukisa. Weebale nnyo. Kuno kwe kusalawo okukyasinza okukolebwa, kusalawo okukyasinza okukolebwa. Era ogenda kuddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti, Ayi Yesu, nkwebaza ku lw'ekigambo kyo, era nkwebaza ku lw'okufiira obulamu bwange. Olunaku olwaleero nsazeewo okuwatwalira ng'omulokozi w'obulamu bwange. Twala obulamu bwange olikozesa eky'omugaso okuva leero n'emirembe gyonna. Mu nnyala Yesu Kristo mutusabidde, amiina. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda bwanga omaze osaba essaala eyo ng'ogitegeeza wonna wooli. Ennamba eriyita ku lutimbe gikubeko eri nooti 775 nooti 775 yessimu gy'oba okubako bw'obanga obaddeeyo ng'oyagala kuwa obulamu bw'eri Yesu oba ng'ogizemu essaala eyo. Mukama akuwa omukisa ng'okuba ku nnamba eyo. Muzikirize nyanirize omusumba Evelyn ne musumba Roxy. Tutwala mu maaso. Mukama bamukisa. Kale tukubire Mukama engalo ez'omwanguka. Mukama yeebazibwe. Weebale nnyo musumba olw'ekigambo ekyo, ekigambo ekiyitirivu ekitusaze mu mitima. Kale nno njagala okutwala kano akaseera kuba bwe tujja mu maaso ga Mukama waliwo emirembe, waliwo essanyu, waliwo ebirungi. Njagala okutwala kano akaseera bw'oba nga oyina obulwadde obw'ekika kyonna, Yesu omuwonya waali. Yesu omuwonya waali. Mu kaseera kano wonna wooli, Omwoyo Omutukuvu waali naawe. Mu kaseera kano bw'oba ng'olina wonna awakuluma, njagala okwatewo, oba ku lubuto oba mu nsingo, omutwe ogutawona, kyonna kyonna ekiyinza okuba nga kikuluma, njagala okwatewo. Tugenda kukkiriza nti wonna wooli Yesu waali okukuwonya. Oyinza okuba nga si ggwe mulwadde naye ng'eka nina omuntu gwe ndowoozako ku ssaawa eno ng'eka olina omuzadde ali ku ndiri, maama. Era tukkiriza nti mu kano akaseera Yesu waali okumuwonya. Yadde tali naawe mweno service, kkiriza
nti Yesu ekigambo kye yakisindika n'ekikola ekyo kyennyini kye kyetaaga okukola. Ekigambo kye kiwonya akisindika ne kiwonya omulwadde oyo. Mukama tukwebaza kuba gwe muwonya era tukkiriza nti buli omu awulira eddoboozi lyange ku zino essaawa abadde omulwadde ekigambo kyo nga kituuka waali afunye okuwonyezebwa. Amiina. Ku nsonga y'emu ekintu ekimu ekirala kye ndowoozezaako nti nga tujjukira amazaalibwa ga Kristo tumanyi nti nno Mariyamu eyamuzaala yali mbeerera. Kale nno mmanyi nti Katonda asobola okukola ebintu ebirabika nga tebisoboka n'akola ekitasoboka. Obadde awo ng'osabira omwana, osabira okuzaala omwana, ogenze mu basawo ab'enjawulo, abasawo bagambye oba tosobola oba waliwo ekintu kyonna ekitasoboka. Naye njagala tukkiriziganye mu kano akaseera bw'oba obadde osabira mwana ng'abasawo bagambye tekijja soboka, njagala okutegeeza ku kaseera kano nti tewali kitasoboka awali Kristo, awali Mukama. Era mu kano akaseera nangirira nti nno n'abaana Yesu mulukuddwa okusobola okuzaala omwana, okusobola okusitula omwana emyezi 9 ne giggwako, ate era n'avaayo ng'omwana mulamu. Omwana wajja kubeera mulamu mu linnya erya Yesu. Twala ekigambo ekyo okikkirize, omwana ajja kuzaalibwa mu linnya erya Yesu. Pastor. Katusabire abooluganda bonna abawadde obulamu eri Yesu. Mukama nkwebaza ku lw'abantu bano abawadde obulamu eri Yesu leero. Mbawongayo mu maaso go Kabaka w'amaanyi. Bano baawuddwa ku lulwo lw'abalemererwa. Tubanyika wansi w'omusaayi gwo, wansi w'obukumbo gy'obakuuma. Ekigambo ekyo kinaabeera ttabaaza eri obulamu bwabwe, gye banaagenda nga banaaba ba mukisa, ab'omukisa banaabayita ba mukisa. Nangidde omukono gwa Katonda ku mmwe mu nnyala ya Yesu Kristo. Mugenda kuba basajja n'abakyala b'amaanyi. Ensi mugenda giwangula n'ebyamu. Amaanyi ga Katonda gababugaanye yonna gye mutambulira. Tubanyika mu bukumi bwa Yesu emirembe gyonna n'emirembe gyonna. Mu nnyala ya Yesu Kristo mutusabire tugamba nti amen. Thank you Jesus. Abale Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mukama tukwebaza kubanga tumanyi nti oli wano naffe. Tukwebaza olw'ekigambo ky'otulisiza olwaleero era nga tudde ewaffe mu maka gaffe. Tusaba nti otukulembere ogende naffe. Ekigambo kino kinaasiga ensigo, kireete ebibala 163 nti buli akiwulidde, buli atudde wansi w'eddoboozi ly'omusumba Isaaka Mukisa nti taabeere kyekimu nga bwe yazze. Mukama nsabira abalwadde, nsaba te nga mmanyi waliwo awuliriza leero, waliwo awuliriza leero. Wazze n'otuula mu maaso g'olutimbe n'ogamba Mukama bw'oba gy'oli, bw'oba gy'oli ononziramu olwaleero. Mukama gy'ali, nziza okukakasa nti Mukama gy'ali era ayagala akusisinkane, akyuse embeera eyo ebadde efuuse amataba mu bulamu bwo, akakkanye amazzi, akakkanye eyo ennyanja, akomyewo obulamu bwo, akomyewo obulamu bwo. Haleluya, haleluya. Mukama tukwebaza kubanga gwe okola ebikulu n'ebyamagero. Tambula okole ebikulu n'ebyamagero eri buli muntu eyataddeko olutimbe luno nti anaakuwulira, eddoboozi lye anaaliitaba, nti era onookola ebyamaanyi n'ebyamagero. Tukwebaza kubanga tumanyi nti oli mukulu era okola ebikulu n'ebyewuunyisa. Kati nga tuvaano njagala nnangirira omukisa eri abantu bonna. Mbasabira olwaleero nti Mukama abawe omukisa era abakuume ku ssekukkulu eno n'ennaku eziddiriŋŋana. Mukama anaabawa omukisa era anaabakuuma gye mutambulira, gye mulaga mu mirimu gyammwe. Mukama abawe omukisa era abakuume. Mukama abaakiza amaaso ge gye muli, eri emirimu gyammwe, eri amaka gammwe, eri abaana bammwe, eri emikwano gyammwe. Amaaso ga Mukama ganaayakira eri ebyo byonna ebibakwatako era munaategeera nti Mukama atambula wamu nammwe. Nyongera okulangirira omukisa
nti Mukama ayimusa amaaso ge gye muli abawa emirembe nti gwabadde n'okutawaanyizibwa gwabadde n'okubuusabuusa gwabadde n'ebirowoozo ebitakoma gwabadde n'okweraliikirira Mukama akuwa emirembe akakkanya omutima gwo Mukama akuwa emirembe akakkanya omutima gwo emmeeme eyo agikuŋŋaanye ekomewo mu kifo kimu akuwambaatire ng'emaama w'enkoko bwewambaatira obwana bwayo mbasabira mmwe olwaleero nti munaagenda okuyingira mu kyasa ekijja sekukkulu eno mugiyitemu n'olunaku lwa Stephen muluyitemu nga mulabye amaanyi ga Mukama ago agawonya endwadde ago agaleeta ebyamagero ago agakomyawo ebyo ebitaaliwo ago agazza ebirooto ebyali byafa Mukama abawa omukisa ayongere okutambula nammwe leero emirembe n'emirembe amiina.